Hey. Mwana mwe ngabashite bampujja Oluyi. Sabu nange nane gali wango. Naye gali wango gwembwa. Mwe bana mwe ngabashite omutuuze tampujja. Tebadde ndoza na Oluyi kuba kyo kyaka kyadde bakikonde. Kubanga luze zikaluba. Okay, I am provocative in nature. Yenze muntu asobola okupushinga paka joyinza okukoma. I can push you omanyinga woyinza okupika baluni nogiraba nga ezimbi, but I'll make sure we baya kwaweka yabika. Kati nza jukira gali wangu mumanyi ali hot tempered. Taina waya. Ne I make sure simanyi kale sikigenderera ne kale wenda bange ekintu kimunyiziza nfuelinga ndoza ba ayabike. Well, so yesterday I know so very well Omwami wange ine Ebuba, omwana oyo batanga ine Ebuba Kisiraani Yarabi. Tagali dada abantu bakola ki like bantu bankwatako, like people to be like okay, not really kwatako but Taga, he doesn't like it when I get cozy. Kati nekatanga nchakarata ona ogali wangu wakusoberera. Myself I'm a social being, inti enjalo embera za Afrikale bazagala ofanagana makati ne smile ashikale yebe tabitegeera. So now being the social me, I tend when I meet people that I know or people that know me, I can want to socialize a bit. Kati ate ye ekyala kirabanga kamanyiro abakalabanga kamanyiro abiranga agamba nti no, like you're doing this in my presence, I mean mundaba wendi and then you're doing this in ngandaba atebitebe bune yabingana yabingana ne katigikira wenteka koko airtime ku mutwe mukwano nera biratu no mukuru wayazikola ki ati munayenga anka mpita alaba tutandise ku okay, there's Bambi Samka MC that knew me. The guy was just happy to see me. Oh, bichi. I just kind of hugged. Kati mbona pita kusaidia yogere nange. Ne mulekanira. Nze gwe mulaba na pushinzo omukuru. Sia. Ne musindika. Buze ne musindika ne muoganira omwana yampachizo Oluyi. Wanjogerera ndi mukube wajjo. Ambaveko. Niba ne wali okeddeko nga wanywedde jjo. Nozuka toyina maanyi gazuukuka. Nenga ate